Nkwaniriza nnyo mukwano gwange wano ku Star TV, wano ku YouTube, wano ku programu yaffe Kooti y'Amaka. Osiibye otya eyo mukwano? Kansuubire nti nno oli bulungi. Mwana wa taata, mwana wa maama, mujjebale emirimu, mwebale kukola, mwebale kukola. Nina okubeebaza okukola kuba njagala mubeere bakozi era kyensookerako. Mwebale kukola, mwebale kugondera amateeka ga bakama bammwe. Bakama baffe nga bwe batufuga e Uganda, bwe bakufuga e Bulaaya, bwe bakufuga luddawa, kobe ng'okola waka kubanga okola mu gya woofiisi. Mwebale kola, mwebale gumira mbeera, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala okuwa abantu obuyambi. Ne leero nsonze ndi kitundu bakiyita batya? Mpangala. Ndi Mpangala naye si wala nnyo ate weewuunye n'ekibuga Kampala. Kumpi mpiko nsanze balima era nange ngenda kusooka kuba ku lubimbi budde bwakumaliri ddala n'oluvannyuma tulyoke tulabe ensonga ezituleese eno. Nga sinnabagenda waka eyo nsaba okwebaza buli muntu yenna alina kyewali okontributinze ku Kooti y'Amaka. Physically ekikwatibwako ekirabwako oba ekitalabwako. Waliwo abantu nga tatuweereza ssente naye nga bambi buli programu ebeerawo agamba bambi ng'alabye katumusabire. Wallahi ekyo kinene nnyo nnyo nnyo, eyo dduwa gy'ogambye nti katusabe Allah akkiriza era abantu bano ne tubajjanjaba. Mwebale nnyo obutanneeganya, mwebale nnyo obutagamba nti ate mulongere aleese omulala, ate emitima gyammwe muginyweze kuba ngenda kuleeta era ndireeta era ndireeta. Nze siyinza kulaba muntu ng'akaaba amaziga agenda kufa ng'ekyokukola nkimanyi ng'ate bwe mubalaga mutuwa obuyambi. Ne muleka ekyo sigenda kukiyimiriza, tebabalimba. Ne bwe ndibalimba nga mbu nno leero ndekeddaawo nja kuba nnimba era ng'enkeera nkomawo nga ndeeta abalala. N'olwekyo mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulaba, saba weeteeketeeke, sooka ofune akatebe oterere bulungi ate oyongere okwetegereza. Programu eno eragibwa ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro n'eddibwamu buli Lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ku YouTube eragibwa buli Lwakutaano ku ssaawa 2 ez'e Uganda ez'akawungeezi buli Friday. Tambula nange bali mu kulima. Bali mu kulima. Ate tulyoke tulabe ekigenda mu maaso olwaleero. Tusooka na nkumbi. Ani abadde alima wano? Ani abadde alima? Ayo wamma nziraamu bano ki tebaddamu? Ani abadde alima? Jongo nnimireko kwatano muzindalo nange nnimemu naawe olyoke olime. Weebale kulima. Museka ky'abakyala mujebale. Abaana mumpa ku baana nsitulemu nga sinaba abaana mwenna muli bazadde musooke mulete abaana nsitulemu. Muleke abaana nsooke nsitulemu ku baana nga sinaba mwenna muli bazadde. Ono y'ani? Nathan. Kojja wange. Kakojja kato. Oli otya? Banayo gamba nsize kugema. Mujje bannange tulabe. Bannange nga tendi musanyufu nga bano leero tugenda kufuna omukisa gw'amaanyi. Muzayita pi. Abantu nga bakwagala. Bannange ono y'ani? Simbwa sibalangira. Leero bonna beesitudde nga b'amaanyi. Ani ono? Kati nga bwe mubalekayo ewaka ne mujja okundabako nga mubaleseeyo nti kiki? Ono ngazitowa. Ani ono? Nambatya baaki? Ngonge. Nambatya gamba hello. Gamba hello. Nambatya. Tolya ngonge. Yana mama wakojja wange. Kwata. Wakojja omulala. Talya engonge kozi nayo nyabo no tugenda musitula babiri. Okoze bulungi okuŋŋaana. Nze siina maanyi kuba ngenda ku lubimbi. Jangu onvuzeeko ng'abaana tebaŋŋaana yani. Flavia Yvonne. Odi otya mama Flavia? Mwebale kuma mwami Kyapiri. Bwe muwulidde ti mulongo ajja. Amina. Mwebale kunjagala. Eggulo nno yabadde birthday yange. Mwabitegedde? Kale mujja munyimbira akayimba wadde kayiseeko.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mulo. Happy birthday to you. You look like an angel. You look like an angel. Mulo, you look like an angel. Kale. Katumale okulima wano ku lubimbi. Sagala mugambe munabajja ku mirimo. Bw'ate olwatuuse ne tuva ku kulima kati n'okulima katukukole n'oluvannyuma tweyongereyo. Mundabye. Naye enkumbi eyina eddibu. Omulimi kyekizibu oba enkumbi kyekizibu wama. Mama Yvonne. Wama kojja. Mama mulangira mama kojja. Mama mulangira. Ogamba otya Mzee Chapiri. Wama enkumbi n'omulimi ani alina ekizibu? Ani agamba nti mulimi? Mukwano gwa Mzee Chapiri yagambye munno mulimi. Kale mwanange lima kano kamalirize tugende. Saagala ogambe nti ate nabadde naatera okuggusa ate mulongo n'atuuka. Tolina waaka. Koze okuba namu bw'oti wamma. Okwo kuba amavuunike. Naye okulima kwo teyali mukwano gwange. Naye baaba nga waliwo ejjinja. Bayiwawo amayinja. Weebale kulima. Okulima munnaye. Kale tujja ddwongerezaako edda. Olulala olubimbi tujja ddwongerezaako olunaku olw'edda. Mwebale kuuma waka. Wentyo nemba nga nkoze ki? Nga ntuuse nze nno banteereddemu akatto. Mmwe temulina katto. Nnyongedde okwaniriza omulabi wange owa program Kooti y'amaka wano ku Star TV. Nnyongedde okukwebaza emirimu gyonna gy'okola mukwano. Nnyongedde okwebaza obudde bwe weerekereza n'otambulanga nange mu bizibu byange. Nze mulongo Silivera Namboozesesa. Gaba maziga, miranga, naye ate nze binnyumira. Kubanga tewali malo ge bagenda gakaabira. Abantu abalala batwagala tulina kye tubagattako. Abantu abalala batwagala tulina kye tubayambako. Olumu ne waba mulirwana waawo ayinza kwagala kubanga akulekera omwana ng'agenda mu katale. Naye nga mu mutima munda takola ki? Takwagala. Nolwekyo nze wendi nja kubeerawo olw'abalabi bange, nja kubeerawo olw'abatalina ba maama, ndibeerawo olw'abatalina ba taata, ndibeerawo olwo Lamanzaani maama wakuyita. Ndibeerawo olw'abatalina ba maama. N'olwekyo embeera bwetyo. N'olwaleero bwe ntuuse ekyalo bakiyitaani? Maggwa Mpangala. Byombi ebyo. Bwe ntuuse olwaleero mu maka ga Mwami Chapiri. Mutabani w'ono ye yantuukirira ng'alemereddwa musajja wattu. Kale amanya go gwani? Zamanya gange bampita Ayubu Kibegeta. Ayubu ani? Kibegeta. Muli ba ggwanga ki? Tuli bante. Muli bante? Ente yaawa Ayubu. Abalanga Ssaabasajja Kabaka owangaale. Mansoma ojoola muliro Obuganda. Maama wange Nnaabagereka omulungi owangaale. Ayubu muli baki? Tuli bante. Kale oli wante. Ayubu gano ge matwale go. Mulongo. Eri yonna gye tubeera yonna gye tuvudde yonna bakumanyi. Batumanyi mulongo. Ayubu lwaki watuukirira mulongo? Mulongo ekizibu ekyakutuukiriza bulwadde bwa muzeeyi waffe. Bwali bulwadde bwa muzeeyi. Ye mulongo. Nga tetunnagenda ku bulwadde bwa muzeeyi lwaki wassalawo n'onoonya mulongo? Lwaki mu bantu bonna banoonyaamu mulongo? Twakunoonya nti yegwe mulongo ayinza okusobola okutuyamba. Kuba si muntu omu oba babiri b'oze ng'oyamba. Naye kuba abaana bange mbaleko bakaabe temufaayo. Temusunasuna abo baana. Omwana akaaba, omwana aseka, omwana akola pupu, omwana akola ekintu ky'otasuubira. Bulijjo ne waba takaaba wano ayinza okukaaba. Temubamala akaate mirembe oba mubakoye mbateekawo mugende.
nze mbatwale bulwadde bwa muzeeyi nga tetunatuuka ku bulwadde okuntuukira twagezaako ogezaako kulwanyisa obulwadde bwa muzeeyi nituukako nebitulemera nemukoma naye era nga weddira nte twagezaako nnyo kati Ayubu tutandike kale wano obeerawo naani wano tubeerawo ni banyinazaabo ni baganda bange wamuganda wange omukulu yazimbaawo maama aliwa obulamu bwa maama si bwangu bwakunongola mulongo kiki maama yafa bannange yafa atya Ayubu maama yalwala atya yafa wenkana otya maama yafa emabega myaka 5 yalwala atya nyumizaamu obulwadde bwa maama tebwategeereka mulongo twali tukoleyo mu kirombe kyawa ekyamayinja nga gyakuba bano abakyala benda babakuba mabambi maama waffe twali tuli mu kirombe kitegeeza maama teyalwala nnyo yalwalamu kwawo gwe naawe waliyo mu kirombe nga mukuba ebiseera ebyo naye siri mu kirombe naye maama yalwalira yali ali mu kirombe ng'akuba mayinja ne bamugjayo bakulu bange ne bato bange wana gwe mulimu gubakola dambi bakuba mayinja ekirombe ekyo kiri ludda mutambuza bigere ne mugenda mwebale kola mwebale kola ne bamuleeta obulwadde yatandikira bw'olya ku kirombe obulwadde yatandika kuba yava mu kirombe n'ajja nga mulamu n'avaawo n'agenda mu kirombe obulwadde ate ne butabukatabukamu nnyo embeera y'obusobozi ng'olw'okumuletaano twali tutusobola ne bakusitwa maama ne bamutwala owaabwe Emityana ate musobola mujjanjaba tetwawuliramu kati ab'Emityana be baabika temwagenda wadde okumulambulako anti twagendayo mulundi gumu ogwandibadde ogwokubiri gwogenda okuziika kati maama n'abaleka wano ne taata maama n'atuleka ne taata obulamu bwe tugenze nga tuyita mulongo nyongera okwaniriza mu puroguramu yaffe kooti y'amaka ey'akatwegattako nze bankola yange wadde olujja lwemba ngenzeemu mbasimanyi naye lubeerera nsaasira mikwano gyange abafiiriddwa abalwazizza n'embeera betulugunya mu ngeri emu oba endala nsaba Mukama Katonda abasaasire abanyiga ebiwundu waliwo ekiwundu ekitatuukibwako ne bwe muba baavu naye nga maama wali ne bw'aba talina kyakuwa ekikwatibwako ojja n'omugamba osibye otya nno maama n'owulira ng'omutima gwo nga guwewuse n'ofuna challenge oba omwami akuvumye oba okoze otya omwana ng'ono oba atambudde n'agenda n'atakomawo wadde n'ekikumi tayinza kukomawo mu nnyumba ya nnyina n'abulwamu wadde amazzi ag'okunywa kuba tulaba n'abafumbo n'aleka ennyumba ya mukyala we n'awetako ewa maama n'amugamba maama gy'oli nti ye maama n'amugamba mwana wange jangu olye ku ffene naye ng'akimanyi bulungi nti mukyala we yafumbye emmere ennyama n'amatooke olwekyo maama talisingika maama tasingika saba Mukama Katonda agumye olujja luno olw'okuviibwako maama ate n'okugumya abaana bano ne bannaffe abalala abalaba Star TV abatulaba ku YouTube abatalina ba maama saba Mukama Katonda abasaasire kye mulina okunkolera kimu kwe kunoonya basika ba maama bammwe abo ne mubazza mu kifo kya maama n'ekyala kimu bwe butasuuliriranga bukojja mugendanga ne mubalimako buli lwofuna akaseera weyeebasaawo aba awulira aba ategeera nomugamba maama ye nseegaanye simanyi kyakukola oba oli awo oyinza okufuna obubaka n'olaba ate ensengeri gy'ogenda okugikwatamu kati obulamu ne bugenda butya mu maka gano obulamu bwasigala nga bwonoonese mulongo kuba atera muzeeti yasigala kyekimu muzeeyi yakyuka nnyo ate abasajja bazibu bakuguma nga bafiiriddwa abakyala
nze yanafa mu ntegeera ne mu maanyi yanafuira ddala weewuunye nti muzeeyi yalina amaanyi yapondooka mpola mpola nga talina kyasobola kukola obulamu obwe buti mulongo bwe bwatambula nga buli mwana kati n'ayinoonika buli omu n'agenda gy'agenze abawala ne bazaala omu n'atambula obulamu bwe buti butambudde nga tebubadde bwangu nnyo kuba n'abalala baganda baffe betubeera nabo abamu bali mu makomera waliwo wano ali mukomera ali mukomera sooka omunnyonnyole ebizibu nga bingi ali mukomera kikinnyonnyolamu katono omuvubuka oyo yali avuga booda olunaku awo ne bagenda ne babba kuno ku kyalo mulongo lwe babba ku kyalo kuno yali taliiwo ko yali ni mwanyi naffe ali eyo abeera eyo ensaidi z'entebe gyeyali agenze kati eyabba ku kyalo yalina enkofiira ng'efaanagana ebizibu nga bineesomba bwe bityo munnange omuvubuka olwo enkofiira eyo neegwa mu kitundu we babbidde tuli awo nga batugamba nti nga batugamba nti munayijjuuka abbye tugamba naye tikisoboka omuntu atali kunabba atya sigamba nti abadde kuno omuntu yabadde kuno abba atya twagenda okwejjuukiriza olaba bwefaananyeemu ebbaluwa baani abali ku leediyo ennaku ezo wagiwulira omwana yali asuze wa maama we ate ne babba emitala ate ne bagamba yabbye ate ng'asuze wa maama we ne bajja ne bamunona ne bamukola byebikolobero bye bamukolako mulongo omuvubuka n'agamba naye nedda kikisoboka n'asituka n'agenda wa kyamaani kyamaani naye engeri ekyaje kyakyogedde nti abbye n'abagamba bannayo omuntu wuno mujje tukole ki tulabe kuba azze agamba tiyabbye mulongo omuntu mukujja abantu mukujja tibatawana kubuuza kyamaani kyekiddako bakuba mukube bana ebifaanaganya ebbaluwa bana ebintu bifaanagana awo tetugenda gendawo ne bakola batya bamukuba kati ne bamutwala ku poliisi bamutwala ku poliisi bamuteekako omusango nti abisa mundu nabijambiya nga ni covid n'atandiika kitegeeza amaze mwaka mulamba mu kkomera si gwokka mwaka gumu n'ekitundu teri alondoola teri ayamba tekirinago nti n'asigalayo mu kkomera kuva nakati obulamu buti butambulira nga tebutegeereka niwokwata akantu akatono bwe kati mulongo kafa kitegeera oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange anyongera okwebaza siko wakwebaza abantu abampeera obuyambi ebbeere lirimaya oba mpigi oyo no ye Yvonne yaŋŋanye n'okuŋŋaana si yeye mundabye gwe ki Yvonne waŋŋanye era gwokola obuvuyo ate laba n'oweegundi owe kiri kye batalya ow'eŋŋonge kakati Ayobo gwokola ki longe tukuba bulooka n'ogendako ne mu kirombe bulamu obuyiiya bwotyo tubaddewo obulamu obuzibu ennyo mulongo bwotayinza nakusobola kukonanga kitegeera obulamu bwotayinza nakugamba muno nti bulamu omuntu abuyitamu bwotayinza kwagaliza na muno
obulamu badde bwa kuguluba bugulubi obulamu badde buzibu nnyo. Kati zino buloka zaani zibuloka zange ni muganda wange. Kati mwe muzikubanga mwokya era zikubanga twokya naye olw'ebusobozi n'embeera kati zizo ziremedde okuba enkuba kati ezikuba tulina nawadde 10 esobola kwokya buloka ezo. Ate nga bwe mwokya mwanditunze. Kati okuzookya kumalawo nga ssente mmeka? Kati lukalabaya negula $45. Nki? Lukalabaya ey'enku yeetaaga lukalabaya nga 2 okuzookya. Mazo ssente ziba nnyingi mba temusobola kuzifuna. Kati olwo ttanuulu eyo ebaamu ng'amatafaali ameka? $2 nga 2. Olwo ssente ziba zivaayo okwokya kati giri $80 ttanuulu $2 bagitunda ssente mmeka ng'omuntu agatwala? Nga tetunagenda ku bulwadde bwa taata kubanga bw'obeera obulungi gw'oba osobola okulabirira taata. Sooka ogamba abalaba Star TV. Abalaba Star TV obagambe bakusondere ku ssente oyo ky'amatafaali. Naye tusaba buyambi atusonda ku ssente okye ku bulooka tubeereko tufune ka ssente akayinza okutuyambako. Kuba ye mulongo y'embeera oyinza okugitunda n'ogira bulabi naye ate ffe abagiyiseemu ebadde nzibu nnyo. Kale wetuukidde ku nsonga eyandeese ddala mu luggya. Omanyi mu luggya mubaamu ebizibu ebirala wadde wabaawo ate ensonga enkulu naye ng'ekyasinze okundeeta bwe bulwadde bwa taata. Star TV program kooti y'amaka neebaza abaana mwenna aba live streamers mwe bali kubeerako, neebaza ttiimu zonna. Nyongera okutwala omukisa guno okwebaza ttiimu Shanta Kuteesa Nantege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagamba oguggwa teguba muka naye gwammwe gulisigala nga muka. Neeyanza nnyo surprise birthday party gye mwantegekera ku lunaku lw'amazaalibwa gange. Mwebale nnyo, mwampa ebintu bingi ebitasobola na kukkirizika. Abantu balaba ebintu nange kennyini sijja kudda ku bantu nga nange neewuunya. Mwebale nnyo. Neebaza ttiimu zonna guba mutima mugamba mutya mulongo live streamers, ttiimu ntooni ey'entulumuko Gaza, ttiimu Daddy Ntoni ya online, mwenna abaana mwenna, ttiimu za Uganda zonna mwebale nnyo. Ttiimu ya Nakasero nyongera beebaza na byonna bye musobodde okukola. Ensi bw'etyo oyinza okutunuulira oluggya nga buli kimu kyekirimu. Kati tunuli oluggya lw'endimu. Mulimu olumbe nti maama yafa. Mulimu omusibe mu luggya lwe lumu. Sisuubira nti mulimu omufumbo ow'empeta. Ayubu, tulinamu mwannyoko yenna omufumbo ow'empeta? Mulongo temuli. Oyina bameka bannyoko? Nina 2. Tekuli wa mpeta? Tekuli. Kati tulinamu obulwadde bwa taata. Mu luggya muno tulinamu obwavu bo tebabukwata era ne ku ssimu sina bwe mbubalaga ne ku kamera sina bwe mbubalaga. Naye tebuliimu. Ekyo tuba tujjanjaba obulwadde bwa taata nti bwe bunsitudde tugenda kujjanjaba ebintu bingi. Ate nga nkakasa nti mwe kennyini mwe muyina okunkwatirako. Star TV ye TV Koli mu program Kooti y'amaka. Kankomewo. Nyongera okukwaniriza mu programu yaffe Kooti y'amaka wano ku Star TV. Nyongera okwebaza mikwano gyange mwenna. Neebaza aba Shanta Beauty World ewakaliga akatale k'abaveterani Jessica Mbana yaawo. Twakedde ku maliiri amaaso bagazimbye bagalimu otulo simanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate naawe tukusaba ojje ku saluni yaffe tukusibe enviiri tukukole make-up tukuguze ebizigo ebya skin ate otuwagireko. Tusangibwa wakaliga akatale k'abaveterani. Simu ye wakaliga eri 0772 neneebaza n'emikwano gyange abajja ne mutuwa obuyambi ngoze wakaliga. Ate neneebaza ne bannange abajja ne batugulako ku mulongo Garments mu kibuga wakati. Tusangibwa ku Sasa Plaza dduuka ly'abaami bokka n'abaana abalenzi. Mujje mutuguleko engoye z'abataata, engoye z'abakojja, engoye z'abannyinaffe, engoye z'abaganda baffe, engoye z'abaana balenzi zokka. Tuyina okuvya ddala ku stocks, tuyina pants, tuyina boxers, tuyina essaati gumu kitundu, t-shirt gumu kitundu, obugatto bw'abaana abalenzi, obupale bw'abaana abalenzi, kaki byonna tubiyina. Ojjanga n'otuwagirako mukwano.
naffe ne tusobola okufuna kasente akatambuza emirimu gy'ekkooti y'amaka. Osiibye otya yo taata? Tulinnya asiibye otya nnyo? Osiibye bulungi. Nga kitalo ekya maama? Kitalo munnange. Kitalo. Kitalo munnange mutaana gwajja bubi. Mutawaana gwajja bubi. Gwajja bubi. Nosigala n'abaana bw'otyo. Nosigala n'abaana. Ate nga tosobola na kukola. Tosobola. Amaanyi matono. Ngongezeka amaanyi? Amaanyi matono. Kyalina amaanyi kati. Kati abaana be bandabirira. Ate nga nabo tebeesobola. Tebeesobola. Taata obulwadde bwatandika butya? Obulwadde buno nali awo nga neebase. Ne ngenda ndoota eddagala. Kati bwe naloota eddagala eryo enkuba n'egenda etonnya. Kati neŋŋamba nti akeera ku makya nga bwe naloota eddagala eryo onoonya waliwo ebitafaali eri emmanju ku mulyango gw'eri ne ndiwenja. Wabula kye nakola ekyobusiru bwe kulisumulula. Bwe waliroota era waliraba? Naliraba. Bw'amala okuloota n'olinoonya. Bwe walinoonyera nnaku ezo ng'ekintu kinnuma. Kinnuma muno bwe nti nga kinnuma. Paka lwe nazuula eddagala eryo ne ŋŋamba nti kino ekinkubye wano bwe wati. Kakati ne nkwata eddagala eryo. Gwongezeeko eri omuzindalo. Ne nkwata eddagala eryo ne nditwala ku luwoko. Ndumanyi bulungi ate ekyo era wakola kituufu. Waayita ennaku 3 oluwoko ne lukala. Kati obulwadde ne bugenda mu maaso. Kati lwe lumba oluntawaanya. Obulwadde bukuluma butya? Obulwadde ekintu kiva wano bwe kiti ne kidda wano bwe kiti ne kitandika okutambula butambuzi bwe kiti ne kitandika okuluma. Ojja kwagala okusamba omutima. Olyango gwagala okubukamu. Era n'omutima gwaseeseetuka ne gudda ebbali. Ekyo baakibagambirawa? Twagenda mu sikaani eMmengo ne batugamba nti omutima gwaseeseetuka. Ate n'ekirwadde ky'omutima kimusuza bubi mulongo. Anti kubanga ekintu ekyo bwe kyajjanga okusimba kyakanganga. Kyakanganga. Kati olaba pressure kwe ziva era mutima kwekanga. Bule gwekanga tegusigala kyekimu kyova olaba era obulwadde buba bw'amaanyi n'omuntu n'atuuka n'okufa. Kakati ne lutandika okunnuma. Terwakoma ne lugenda maaso ne ntambula buli wamu. Ng'onoonya bulamu. Ngenda eno. Ogenda eno, ogenda eno. Kitegeera. Genda eri. Ebanga nti obulwadde genda mu ddwaliro. Nange ne ngenda mu ddwaliro. Bankuba ebifaananyi. Ogenda okakkana nti nti olumbe luweddemu. Agwo lusigaddemu. Kati ne ntandika okukuba empiso, omusaayi bwe batyo. Babwe ebyabagundi nga bw'obimanyi ebyabasawo. Kwatya taata. Kakati ne kuva olwo era ndi awo bwe ntyo. Kijja ne kikuba buli luvannyuma lwaki we kyagalira? We kyagalira. Naye nga bisinga kukola kiro. Obulwadde bwonna businga kukola ki? Kiro ne buttuka. Naye emisana nnyinza okubeerawo nga nezinze nga bwe tukusanze. Tuyinza kuwulira ti kinnuma. Naye ekiro kiyinza kwebaka. Kiyinza kwebaka. Oli ku Star TV program Kkooti y'Amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano gwange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola mu magulu eno tewaliiyo. Kugulu kuno bwe ntambula kusanyalala waliwo omusuwa oguva ku mutima ogukkirira wansi mu bigere era bwe ntambula okuva wano ne wali mpulira ng'okugwa okutansika nakusika busi otukyasobola kusitula. Ate omutwe gwe mutereevu tegunnuma. Ebintu bino bwe bimala okunyoolanyola ekiro ne bikusuza nga bikutawaanya ku makya oba owulira otya? Ku makya mpulira bubi. Ng'omubiri omunafu ng'omuntu erangirirwa ateebase.
ate bwe ngamba okwebaka emisana mba sisobola kuba ate ekiro mba nsula nkoze eki otunula kyokka ate n'emisana teweebaka saagala kwebaka ate nga n'obuteebaka kirwaza omutima kuba guba teguwummudde bwentyo munnange Ayubu buzibu ki obulala taata gwe abeera naye wano mu nnyumba bw'ayina? Obuzibu obulala muzeeyi bw'alina nti ye ekirwadde kasita kijja kisobola n'okumutema amagulu nga tatambula nga tatambulira ddala ate eri ekijja nga kyamaanyi n'atandika okusesema nga n'okulya tayagalira ddala kulya yamalako wiiki namba nga talya nga tanwa naye ng'ali bw'atyo. Kati olwo bw'aba talya tanywa nga mukola mutya tomusottayo ku mmere ne nga tayagalira era ng'ekintu ky'ateeka mu lubuto kidda mulongo olumbe oluma muzeeyi titumanyi kuba buli omu anyumya kike lubanga lutabaalo n'ogendako oli n'agamba bulala ate n'agambye n'okuwona takoze tawonye luno olumbe lwaleeta n'okwawulalawula famire eno tekirina okubaawo nga buli omu ayogera kike buli omu ayogera kike buli omu ayogera kike nga ate n'obuyambi engeri gye butabaawo muno bwagamba nti siina ssente eyamba taata ng'onyiiga oyo amutulekedde kumbe naye ssente takola ki talina bananga gwe batakutadde tabulwa kyakusuuza omwana muveeko omwana omufaako ki gwe kakojja sike kano kakojja kawoya gwe kakojja bino ebintu si byange ye bya UBC byosika gwe kakojja kawoya jangu eno kwata eno kwega wategedde nti ndi muwala wo gwe togenda kuva mu ddiiro byonna ebyokukola tubisazeemu kuba omuwala wo yazze twala eri kuba muzeeyi ebiseera emu omusanga kuba ekintu kyagala nikimukubba eno nikimwokya ni mu kifuba ogenda omusanga ku kisenge abeera ng'embuzi nga yekwagula nga wamusiiwa watatuukayo tujja kufuna akasenya akakadde tufuna akasenya akakadde n'abanako buwa musiiwa n'agiragirako bw'ati ekyo nga mubale temukiŋŋambye ebintu byonna bijjukira Ayubu tutegeere obulwadde kijja niyeetakula omusanga ku kisenge ng'ali bw'ati niweebuuza n'omugamba naye kiki n'agamba kindi bubi ate okitakula nga kidde eno ate ng'eno ataanyiga alwanyisa butayingira ku mutima ng'alwanyisa ate era gyakoma okulwanira kwe kusesetuka okwo kati obulamu muzeeyi n'atambula mu bulamu bwe butyo n'omutwalako wali oli n'akugamba kirala oli n'akugamba kirala n'olaba nga obeera mu mbeera yakubuzibwabuziba mulongo kike obuzabuzibwa nno ng'akasente weekali mwannyoko omwajja naye atubuulireko embeera eri wano ewaka aliwo bw'aba tewali nga tulaba ekiddako oli otya mwana wa maama yendi mulongo nsibye bulungi ng'oli muwala mulungi banatuwamu ddi ente bananga oli mulungi amannyo meeru ennyindo mbumweddira nte laba maaso laba enviiri kyokka nze sina na nviiri zino ziri wano laba banaye mulabe taata sigenda na kumujjanjaba mulabe nze nziwa ebizigo tolina wadde ekizigo nziriisa oli wano otudde nze mamange gyali owo yafa wakiri enviiri zandikendedde naye zirabe bannange ayiza katugende wano tukolawo ki bakozesa enviiri zaabwe enviiri zo zijjanjabe taatawo
Edda mulongo era sina na ssente zaazo zonna. Nziraba. Ogambe tokola ki? Sina ssente zaazo mulongo. Kale sembera wano. Nziraba mukwano kyovola mbagamba nnyo abantu abawala na bannammwe nti mumala biseera. Omuntu Katonda gwe yawadde abamuwadde Katonda buli omu alina kye yamuwa. Wuuna ngambye nti mulongo sina na ssente zaazo zaamera dda nga bwe kiri. Kyokka tekuli wadde kakutuse. Ate ne bwe kakutukako era siyinza mwenkana. Banene bwe nsulawo. Singa nzibalagako za myaka 15. Nazitandiko ziterekanga nakazaala Shanita. Kati bwe zaakutuka muno ne bangamba mbu omwana amera amannyo simanya. Taka kati gakyamera. Kati ngodda kwonongowalana bambi naye zigenda kwonooneka. Kale wadde tulina ebizibu naye ojja kujja ku Shanta tukoleyo akaviiri ka Christmas koonaalonda konna nja kasasula. Neyanza nnyo neyanze. Konna basooke bakole retouch eyo Jessica nange yankolako. Neyanza nnyo mulongo neyanze. Anti Jessica yoyo ajja kusiba kyayagala biiru nja gikola ki? Yakiwala ekisanyufu kale tuula wano. Kale katimbulira ebizibu bye muyitamu ewaka. Ebizibu bye tuyita mulongo. Baby yaliwo owo yabadde baby ani? Merubizi. Kino ekyekongonge kyabadde kitwala omuzindaalo gwange. Mulongo bulwadde bwa taata w'omwana ye aliwa? Yagenze kukola mulongo. Amiina. Obulwadde bwa taata mulongo butusobedde. Tutambudde buli omu atugamba kiki. Naye nze bukyangambawo nali sirabanga ku maziga ga taata. Mambe. Naye ekintu kiruma taata najja amaziga naye n'alajja maama we yafa. Taata naye ate n'ayita maama. N'ayita maama we. Kata tokaaba. Naye ng'olaba obulumi bumuyitiriddeko. Nga bumuluma mulongo. Kintu kijja ne kimusimba. N'alaajana. Bw'otumuwa emmere asesema. Aba tayagala kulya. Olwo nga mukola mutya mulina obweke bwe mumuwaayo n'amirako ng'oba? Nedda mulongo. Mubeerawo paka lekimala kyo ne kisimbuka. Iye mulongo. Olwo ne bwe tumutwala ng'asibye amannyo. Olwo bw'asiba amannyo mugajjayo mutya? Jiiko? Gavaayo gokka. Kati kisaka kyate oba? Bali be bakusesa. Gavaayo gokka mulongo. Kale fukamira awo osaba abawuliriza obuyambi bagambe nti tusaba mutuyambeko tujjanjabe maama. Badde nsaba abawuliriza b'ekkooti y'amaka. Tubadde tusaba ku buyambi tujjanjabe taata. Kale Ayubu jangu. Ayubu oyagala mulongo atandikire ku kikuba ogenda kumpa ensonga 3. Nze ngenda okukolako ekisooka. Mulongo ekisooka njagala. Naye kitegeeza mwenna singa si bizibu. Family nsanyufu ogiraba. Ono omuwala ayogera musanyufu. Na Ayubu balina that ka smile just nti ebizibu ebijja amaziga ne gajjawo. Omukama abakuume. Bonna Ayubu annengeredde eri yenna n'aseka ne ngamba oba agenda kumpa nkota y'ettooke. Era weeri naye ndiragula. Mugireete wano ndabe. Naye mmwe bannange. Naye nze Mukama aba sikigoba naye. Nedda temugireeta. Enkota y'ettooke yo tujja gitunda waakiri tujja mu sukaali. Temufaayo. Neyanziza neyanzeege. Ayubu. Ekisooka tugenda kutandikira ku ki? Ekisooka mulongo kyensaba bulwadde bwa taata. Bulwadde bwa taata. Kuba kyekisinga okubeera ekikulu. Kale nze ekyokubiri njagala ngatteko okutunda okwokya bbulooka. Nsaba abalabi bange, nsaba mikwano gyange abalungi. Olunaku lumu tuddemu okuyita mu famire eno ng'ekyuse. Taata tumulaba ne kuba Wakaliga bw'atyo bwe yali. Taata abeera yeezinze. Nze nno ne bwe yajja Wakaliga. Naye nebaza Mukama Katonda nti lwe wajja Wakaliga ndaba embeera ekyuseemu. Taata ogambye ki? Ekyuseemu. Okimanyi ti yalinga tasaana kwogera.
Bwekityo era osooka n'ogamba nti tayogera oluvannyuma n'enjogera n'ogamba nti awulira ayogera bulungi. Ndabira ddala bannaye ndi mujjanjabi mulungi munkubire mu ngalo. Mujja munzirira muyimuke munyimbire y'akayimba muyimuke. Muyimuka bonna basekaseka balina that kasmile omukama abakuume ne smile. Nze tulaba nga abantu bange ne bwe tukabamala ne mbagamba ntusekemu munaye tunaakaaba pakaddi. Muyimuka munyimbire y'akayimba nze tuzine tulyoke tusabe obuyambi. Naye baba bamanyi kayimba ki? Bajja ku dansi. Muyimuke. Naye kikulu bani aleeta akayimba. Ne bakaba akayimba muli mu pittu. Nze konna akaliwo kwata omuzinga. Mama mulangira. Mama mulangira ali wayuli. Twanguwe nno nze gwe mulanziruka genda ku radio. N'oluyimba oluliwo. Tukona basi oba kodina wata. Nga kwaya. Konna ne bakabaka Yesu ne bakabakani. Akayimba mama mulangira obudde buyise. Kodina wakashasha kodina wakashasha kodina zempiringisa bina lyenge. Obuyimba ako kekaliyo mwebale naye munsanyusiza nnyo. Mwebale kunyimbiramu akayimba ako nkaweereza mayipi ogamba otya akayimba ne nkaweereza ttiimu yange gye bayita ne nkaweereza Nobode obwongo bukyankalanye ne nkaweereza n'abalala ne basa mikwano gyange bajja ne mutugulako ku mulongo gavumenti. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutuwa ku ssente tusekamu. Goli mulwaddemu. Mulongo ni mulwaddemu. Ate obadde lwaki toyogera si bakukwatako. Ono muganda mu mulwadde. Ano temperature si gy'olina okubeera nayo. Kati wakibadde tonga nti mulongo n'obulwadde ndi mulwadde okyo omutwe gukuluma. Owulira ng'omutwe gukulumirira. Kale bwe nva wano tugenda mu ddwaliro. Kale mulongo. Ojja kunfunayo Justin Mpeka oba olumunsi naki tokyeraliikirira. Kale nsaba basaba obuyambi tugende. Abalabi ba Star TV ne Star FM abawize bakutiya amaka ebyaddala twetaaga obuyambi. Tutuuse ku kisenge. Nange wensitukira okujja era bakimanyi nti tuba tutuuse ku kisenge. Ebyaddala tugezezzaako naye era namwe mulaba obusobozi tetulina. Tusaba ku buyambi. Nze lumu nagenda kwewa muzeeyi Jingo nasanga omukyala okugulu kuno kwazimba ebiseera ebyo banga liiseewo kwagala okugatta kuno nangamba nemusinkana nangamba naye nkubuulire mpulira obulumi nimugamba ojja kutereera nangamba naye obulumi mbulira mu bantu abasonda ssente nga siiwone bensinga okukwatibwako obulumi kuba singa ssente zino basonda ssente nezinyamba nimpona ngamba naye mpulira niyinza obutawona nimugamba naye ani yakuleete nangamba mulongo nangamba simanyi banga liiseewo bamujulize n'emyaka 7 simanyi oba nja kuwona mu buli omukyabi yalimu nangamba naye otuuka nga kisenge osaba obuyambi amazima otuuse ku kisenge omukyala oyo omujjukira naye omukyala yawona toddamu kweraliikirira
kirungi omukyalo oyo ekyalwisawo omukyalo oyo okuwona muwulira mwena abasinga bano omuli bakazi era kyova olaba nali nnyiizeemu ndowooza ke yagambaako nti naye oba naawona omwana kayogedde era n'agamba abantu nti bamusondera ssente abantu baali bagaanye okusonda ssente nze nabakkiriza ne mbagamba tusonde omukyalo oyo yayagala bba wa muganda we naye bwe yagambibwako abaaliwo mu kiseera ekyo n'agamba munenye oyo yagenza okulekawo muganda wange okudda ku nze nga nze biki bye siyinza kuyisa mu kamwa maama we yennyini amuzaala ye yagamba bw'otyo bw'oyogedde mu kifo ky'okwetondera muganda wo n'amugamba kale omusajja gy'abadde ayita eyo gy'ogamba biki kawakole watya ensonga bwezito bwe zaali naye nakkiriza abawuliriza bange talina ssente omusajja amuleseewo biki twasonda ssente era n'agamba ssente abantu bazireese naye waakiri mpone ssente zaabwe zireme gendera bwereere ndowooza kyekyo ky'oyogedde naye n'amala n'awona n'olwekyo bantu bange bw'obanga omezze toluma bw'obanga olina ensobi emu gy'okoze togikkirizanga kuteekawo ate ensobi yakubiri kuba biyinza ate okuzaala bw'okola ensobi weetonde kigambo sorry kyangu weetonda ebintu ne biggwa singa terwomala okwetonda nga tomaze okunyiiza abandi kusitonyiya amangu kiringa omwana ng'akusobezza bw'omukuba emigga ebiri naga mama nsonyiwa oyongerayo naye bw'okikuba nga kigaanye okwetonda okikuba kyokka omaze kikuba nnyo nekiryoka nekikola ki nekyetonda kati olwoba ofaaki kale Ayubu nsaba essimu yo essimu yange esooka 0706 0706 36 36 23 23 22 bagiddemu 0706 0706 36 22 ereeta mannya ki Namwanje Juliet ate essimu ey'okubiri 0782 98 79 nsaba tugiddemu 0782 ereeta mannya ki ey'okubiri Gabudyeri Ssenyonjo Gabudyeri mukkirize banywanyi bange okujjako nga waliyo akatalekeka konna taata njagala onsabireko ku bantu abo obuyambi abatulaba be bagenda okutusondera ssente ezikutwala mu ddwaliro kaakati bannange nsaba obuyambi kojja mujjeeyo bansondere ku ssente nsobola ogenda mu ddwaliro naye numizibwa olumizibwa naawe osobola okuddamu okuba n'obulamu obulungi amazima gennyini kale tweyanza mukwano gwa taata toza kubuuza ku bantu taata muto kale anti obwedda ndaba balina taata babiri kale olunaku lwolwaleero ndowooza bwe lutyo bwe lugenze mukwano gwange nsaba Mukama Katonda tutambuza bulungi nga tuddayo ewaka nsaba olunaku lumu tukomewo mu maka gano nga muli mu ssanyu jjereere nga waakiri ebizibu ebibadde ebingi bikendeddeko inshallah biyinza obutagenda lumu byonna naye nkakasa nga bijja kendeera era ng'enjawulo ejja kubeerawo tweyanziza nnyo amiina tweyanziza nnyo abalaba program kooti y'amaka teweerabira okusubscribinga teweerabira na kyonna ky'oba osobodde weereza ku ssimu ya Ayubu bw'oba togyerabidde togifunye essimu yange kwe tuweerereza obuyambi eri 0776 10 11 15 oba 0752 10 11 13 naawe alina obuzibu ng'olabye puroguramu eno naawe osobola okunkubira ne ntuuka ewakaawo ne tukolako kye tusobodde okukola mbeeyanziza nnyo mbeeyanzeege bantu bange kimanyi bulungi mujja kunnyamba era nkimanyi bulungi olujja luno lujja kuwona bwe munaaba munkwatiddeko nga bulijjo bwe munkwatirako Omukama Katonda abankuumire musula bulungi